kye bayita okumakingira okutambulira mu byamagero byo mu mukisa Katonda gwakuwadde nobanga okutambuliramu kikyoyagala okutambuliramu omwaka guno oba omwezi guno. Waliwo abagala okutambulira mu bufumbo, waliwo ng'oliya yawulira ayagala atambulire mu mafuta ge bayisaaga business, ayagala joining a business. Kale mu mwezi guno abeeko nekyegattako nga kya business. Ne wabawo n'omulala ng'agamba Katonda wange nze omwezi guno njagala makingiremu mu byokuzaala, njagala nfuneyo olubuto makingire mu sizoni y'ab'embuto. Oba omulala n'agamba nti mu mwezi guno njagala makingire mu giveaway yange oba introduction yange bagende banyanjule bakyale ewaffe nange nabe ku mwami wange. It's your time and we believe mu Katonda waffe akola ebyamagero nti togenda kumalako omwezi guno gwe tuliko ogwa March nga toyina kyomakingiddemu. Ate abagezigezi yagamba nti ngenda kufuna ekitabo mpandiikemu biki bye njagala ntambuliremu. Siwe waawo. So njagala onkubire ku namba y'essimu 07049192 ate osembyo 97 0704919297. Ombulire kikyo yagala Katonda akutambulizemu omakingiremu ate kituukirire kubanzikiriza nti nze naawe bwe tusaba Katonda asobola okuwulira essala zaffe n'akola ekyo kyennyini ky'oba okola ki ky'oba oyagala. Yagamba nti awaliwo ababiri awaliwo ababiri abasatu mu masekati gaabwe ndibeeramu. So essala yange naawe nzikiriza nti Katonda ajja gikola, ajja kugistampulingamu. Don't call me now. Tugenda kusooka ate tusomeko Bayibuli naye nga sinagendako mu Bayibuli mbajjukisa nti ennaku z'omwezi nga 5 Musumba agenda kuba agaba obuwunga obw'omukisa bwabwerere jangu ajja kuba bukuwa ate ennaku z'omwezi 28 of course ejja kuba mpita wagitwalako oyagala gyetwalirako. Naye yagambye nti abagitwalako those who took it mugikomye obukomi agi empowering oba agyongeremu amaanyi. Wagitwalako gwe teweetaaga kujja kukimandala gikomye obukomi bagyongeremu amaanyi then abeetaaga empya ndowoozamu abagenda okujja mufune empya siwe waawo. Okay, sigenda kukwata masimu kati naye osobola okusindikako SMS. Esimu nabagambye eri 0709199297 oba ojja kunkubirako eddako kasooke tusome Bayibuli ate nja kudda n'amasimu gammwe mumbuulire bizibu ki ebibatawanya. Ate mwe bali ku Facebook manyi temusobola kunkubira bangamba bo balina ekizibu kya wifi, they can't call wifi obanga WhatsApp nange era osobola n'okozesa enamba n'ogikozesa ku WhatsApp newe recordinga nja kubanga prayinga ka voice note call ate abantu basobola okuba bakawulira byebyo ebizibu bye muyina ate bwe mbawe enamba nga mugikubirako lindako gikubako nja kubagamba nti mukobe. Amina. Mukama abawe omukisa. Ngenderako mu Zaburi Zaburi gwe alina Bayibuli temwagala gula Bayibuli wali aba Facebook abo agamba nze Joani nvaako kasita nina essimu yange era nabo balinganze kasita nina essimu yange kati you people mulindeeko okunkubira nja kubagamba nti kankunti ngenda kubakwata sekyo leka tubereko n'obugumiikiriza sekyo. Okay, katusooke tusomeko Bayibuli then ebizibu byammwe nja kubiwuliridda ng'ate tumaze okulaba ku kigambo kya Mukama. God bless you. Zaburi 91 olunyiriri siri lwaki tompako eyo Bayibuli yo maye n'essimu yange bali kugikubako efuuse bize badia baswiti mbadde nsaba sooke tusome Bayibuli abali mukunkubira nja kubakwata eddako. Ndoza muwulidde Zaburi 91 olunyiriri olw'e14 Zaburi Psalms 91:14 kwe tuba tusoma tanayimugendako. Okay, kansome kambaveeko era sigenda bakwata kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Ako ka 14 alinkaabira nange ndimuyita n'abeeranga wamu naye. Amina. Tuli ku ka 14 kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange.
alinkabira nange ndimuyita nabeeranga wamu naye. Amiina. Bw'anaanakuwalanga ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Ka 15 ndimuwangaaza nnyo, ndimukwasa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange. Tubadde mu Zabbuli eya 91 olunyiriri olwa 14 nkomeka 16 nti kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Ndimugulumiza waggulu kubanga amanye erinnya lyange. Amiina. Those who are on Facebook, tuli mu Zabbuli. You people stop calling, ngenda kubagamba munkubire. Okay? Kansoke mbakolere gana amagezi. Kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Kyendiva mugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Nebaza Mukama nti omuntu ali ku ssaawa ey'omwenda omanye erinnya lya Mukama kubanga tekibeera kyangu okusanga abantu nga ye baagala Yesu. Abantu abasinga tebaagala bintu bya Katonda. Bw'alaba ku TV ekugenzeko ebintu byamumba mumpe remote nkyuse. Naye omuntu amanye ebyobwa Katonda, ayagala Katonda. Bayibuli egambye nti Zabbuli ey'E9:14 nti ndimugulumiza kubanga amanyi erinnya lyange. Waliwo ni wane wasembyeyo ku K16 nti ndimuwangaza nnyo, ndimukusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange. Amiina. Ndimuwangaza nnyo, ndimukusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange. Yesu yebazibwa abali ku ABS TV namwe abali ku Facebook. Essaawa ya 9 waliwo abagamba nti ze ngambadde sigirabangako. Tukwaniriza naawe. Essaawa tubeera mu kigambo, tubeera mu Bayibuli ne tweyongera ate n'okusaba. Tulabira ddala ng'eno essaawa ey'omwenda abazze bagifollowing bafunyemu ebintu bingi, abamu ne bayinamu obujulizi bungi. So webale kujoininga. Naawe nsaba ajoininze olunaku olwaleero Katonda abeeko kyakwasa mu ngalo zo, abeeko kyakukwasa ate kinywere osobole okitambuliramu. Njagala Katonda abajjuza obulamu akuwangaze mu nsi muno. Wabawo famire ezimu nga bo ebizibu bye bayina, mutaayi buli abeeranga akula n'atuuka ku myaka ejaana nga ye tasukkawo. Lwaki afuna ekimbe ne kimutta. Abamu ne beetuga ng'emyoyo gibeetugisa ngera okufa kwewaabwe. Nabadde nabasuubiza nti leero mugenda kumbuulirako omwezi guno ogwokusatu kiki oyagala otambuliremu, kiki kyoyagala omakingiremu, naye nga olina okukkiriza. Ebintu ebisinga tulina okubeera n'okukkiriza. Nina mikwano gyange giri eyo bweru ne bagamba nti buli kigambo ekifulumu oba buli kigambo omusumba kyayogera, oba musumba Yiga oba musumba Andrew oba ani oba nze, bagamba nti ffe tukitwalira tukkiriza nti Katonda gwe tusinza, Katonda gwe twamanya erinnya lyange kuba wano yakyogedde n'agamba nti kubanga mumanyi erinnya lyange kyendaava mbalokolanga. Yesu yebazibwe. Ekintu okumanya erinnya lya Katonda n'otegatta kwabo abagamba nti ebintu by'obwa Katonda bya bulimba. Osanga kati ng'abo osanga omuntu ku Facebook nga oba ebintu bya Katonda babifera bufezi babipangiramu byabayaaye. Yesu yebazibwe. Naye oyo akeera ku makya naga nti Katonda mu butuufu ntegedde gy'oli okola owonya kubanga lwakuba nti era tetujjukira. Singa obeera ojjukira bulungi wandigadde obalamu noga kituufu nina ebintu byempiseemu nga singa nali ŋŋanze Joani, singa nali ŋŋanze Peter,
senga nali nganze gwalaba nti awo sandituuseewo awo sandiyiseewo newaddamu ku magezi no nga kituufu kibadde kisa kya Katonda. Amiina. Tulabira ddala nga abantu abasinga osanga nga oyina agement zebayita agement, oyina bewasoma nabo ba obis ne ba ogis, oyina abantu bewakula nabo naye ogenda okulaba nga tokyamanyi gye bali. Abamu baafa, abamu baavu, abalala bafumbirwa dda, naye nga gwe bweweetunulira wooli mu butuufu olaba nga Katonda ayina eddaala lyakutaddeko n'akwawula mu balala, ate naaba nga ayina kyakukwasizza mu ngalo. Yesu yebazibwe. Era n'abamu n'abasinga ogenda otunulira mu background yeewamu mu kika kyewamu nga wowooli tewali yali atuuseewo, n'osanga ng'era gwe weerabanga omwavu naye ng'ewammwe bakwenyumirizaamu nnyo, ng'era buli kazibu akagwawo bakubira gwaba atutaasa, naye nga nawe wegamba nange nkyali bubi, naye ate abewaffe lwaki bo balonda mu nze, lwaki bagamba nti nze ndi obulungi mbataasa. Katonda bako n'ekintu kyakulaga nti mu famire yammwe oyinza okuvaamu omuntu ow'amaanyi noba nga buli omu atunuulidde gwe. Amiina. So kyengezaako okugamba nti bw'onoomanya erinnya lya Katonda, abalokole n'abatali balokole abali mukunda ba Yesu yebazibwe, bw'onoomanya erinnya lya Katonda n'omugondera, kuba n'okumugondera kubeera waawo, n'owuliriza ekigambo kye, n'owuliriza ekigambo kye n'amateeka ge, alikuwangaza, alikuwa obulamu. Amiina. Nsuubira buli omu yenna ali awo obulamu obwetaaga. Weera owulira omuntu nga boogera kufaananga Mukama Katonda wange, njagala okugenda mu ggulu naye ekintu okufa ekyo kigende wala. Twetaaga obulamu. Kyentegeeza twetaaga ki? Twetaaga obulamu. Therefore bwe tuba twetaaga obwo obulamu, wanjisebo, bwe tuba twetaaga obwo obulamu tulina okugondera erinnya lya Yesu ne tumumanya ne tumusembeza. Amiina. Mbabaza nnyo kubanga ensi yaffe Uganda sofa kabebe bavubuka, kabebe bantu bakulu bagenze bategeera erinnya lya Katonda, ate era emyaka egijja Uganda eno egenda kuba nsi nga n'omwana omuto yakazaalibwa akula amanyi kye bayita Katonda. Uganda tumanyi Katonda, erimu abantu abakkiriza, ekyo nkyebaliza Mukama. Amiina. So igwata nakkiriza osanga ebizibu byoyitamu oba challenge gyoyitamu eviirako ekyo ekizibu. Amiina. Nze omayitera nnyo okugamba bavubuka, teri muntu asinga muvubuka ow'emyaka gyaffe empaka. Naye njagala ondabireko, take a look at me, ndabiraako emyaka gye nnina mito, naye waliwo ekyandraving nekingamba yu olina okuweereza Mukama, olina okuweereza Mukama, olina okuweereza ensi, olina okubuulira ekigambo. Si kyangu okirabanga ekyangu gwe ssebo nnyo bwagereka, si kyangu notulaba nga olina okubuulira ekigambo kya Mukama niwabaawo abakuvuma kati ekyayogedde kyaki. Kati mbwolwatubuulira Katonda olwo tugambe ki? Kati njagala otuuleko wano ate nange olumu kati munsaasireko mwenze alina okubuuliramu ab'empaka, nange olwolumu munsaasireko. Yesu yebazibwe. Erewe juka nkiteekawo kuboga omusalaba gwange nenogwetika ngutuuse, oba munvuma oba mukola ki oba mukkiriza, naye nzikiriza Katonda wange gwe nsinza nti ekyo kyokka nze okutulano nenkubuulira ekigambo kya Katonda kigenda kuviirako okusumulula, kigenda kuviirako okufuna strength muggwe. Ugambe nti wowowo ndi muvubuka nina ebinsoomooza, naye ate ndabira ku muvubuka munnange. Amiina. Nze okusingira ddala ndi ku generation ey'abavubuka. Ebizibu balina bingi, ebibasumbuwa bingi, ebibalondoola bingi. So bavubuka bannange, leka tukozese this opportunity, eno chance gye tulina tusobole okusembeza Mukama,
kkiriza nti tulina omuyinza w'ebintu byonna. Amiina. Amiina bali ku Facebook. Obulamu bwe twetaaga asobola okubutwala omu. Eddembe lyeweetaaga oba lyoli mu kunoonya asobola olikuwali omu. Amaziga g'osula okaaba, just imagine emyaka gy'olimu. Osanga omuvubuka w'emyaka gyange ng'okubonaabona kwayiseemu nga yakunyumiriza otuulawo n'okaaba. Abavubuka balina ennaku, balina ebizibu. Amiina. Nange sijja kwogera nga ngamba nze ino nange nayitamu mu kusoomozebwa kwe kwa driving nikuga olina okunoonya Katonda. Bayira nga nze nabawaddeko ku bujulizi bwange mu abali awo abandaba abali ku Facebook. Oyinza okugamba nti Katonda mutuufu gyali abaako ne gyakujje, ate Katonda nga yakwagadde asobola okukuyisa mu by'okusoomozebwa byonna. Amiina. Asobola okukuyisa mu kusoomozebwa kwonna. Njagala mulabire ku musajja ono Yona omanyi Yona yaweebwa message agenda agamba abantu b'e Ninevi nti mumanyi nti ekibuga kigenda kuzikirira. Naga nti munnayi gwe ebintu byo Mukama mbimanyi. Oyogera ebintu n'obikomya mu kkubo. Oyogera ebintu nze ogenda genda ontume ate ngenda mbagambe ebintu byo bigaana otuukirira. Yona kyava ajeema. Amiina. Tuli bumu. Yona n'ajeema. Nagamba nti gwe Katonda olabika osaaga. Yona yalina emputunga ze walina. Yona ng'agamba nze tombuulira Yesu nze munnange ebibyo mbimanyi kati kankudduke ngende ndabe gy'onoonya. Yesu kyengezako kugamba nga yakwagadde ne bw'onoddukirawa ne bw'onoomuvuma ajja kusigala kunoonya. N'adduka naye gye yaddukira Katonda yasigala amunoonya. Olina okutwala obubaka bwange, olina okubuulira abantu bange. Kati bye bizibu byaffe naffe bye tuyina tulinga Yonna mutusaasire. Ne bakuvuma ensaasira kati musumba yiga. Ne bakuvuma oli mufere. Musajja wattu yandibadde eringa naye ali mu bizinesi ze. Naye kati Mukama n'asigala kimu amufosinga. No! Olina okuwonya abantu bange. Olina okutaasa ne Nevi ekibuga kyange kireme kusaanawo. Abantu bamu baleme kusaanawo. Uganda. Amiina. So tomunyooma basumba Katonda batumye nabo baba ku pressure kwa namwe bantu mwe temuli bangu. Bantu mwe mwabe enviiri zino temuli bangu. Kyovola Bayona yali abatidde ngamba njagenda mbyogere. Ate bwe naamala obyogera bireme kutuukirira ate kidde kunzi batandika okunvuma. Ndowooza olaba obufere, ndowooza olaba. Amiina. Naye nga ye Katonda agambye genda okyogere nti abantu b'e Ninevi abagenda kusaanawo bwe bateenenye. Amiina. Bwe bateenenye bagenda kusaanawo. Kati n'ozozeemu n'olaba kati weekubemu katooki naawe osobole okulaba obuzito ki bwe batuulamu. Singa Katonda akeera ku makya n'agamba nti nonzeeyo gwe kibirige. Kati jangu gwe ababeera wano ensebere ng'evuma gwe nga bw'ovuma. Wangi Yona. So Yona ekyennyanja bwe kyamala omusesemya olwo amaze ennaku 3 mu mazzi. Ate omujeemu amaze ennaku bwe yabeera mu kyennyanja abantu abasinga omunaamalanga okulaba ennaku lwe mujja okujjukira Katonda ndowooza kyava ababonereza. Yona kye yamala ennaku 3 mu kyennyanja nga oba yatunulanga atya nga kimukuuma bulungi. Ennaku 3 bwe zaggwa ennaku 3 bwe zaggwa Yona nga kituufu Katonda nnina okugenda.
genda mbuulire enjiri mbadde nfudde kivulanga abantu abasinga yamala kufa ng'ekimbe kibadde kimumazeewo nagamba kangende noonye Katonda bogi nsangulinga gakyali wange mwana lubadde luntutte olwo kimaze omugonza iyo neera yagenda n'ababuulira